Kale gwe nali ku mukuto gwa desktop twagala nnyo yonna gy'osinzira okubanga otulabira mu ggwanga Uganda n'emitalo amayanja naku lwakusatu naku lw'omwezi 6 omwezi guno gwa 8 2025 gwe mwaka baniza mu kitundu kyaffe ekisooka eky'olunaku olwaleero Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi atukuddiza ekitiibwa n'amatendo omwoyo mutukuvu jangu otuluŋŋamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda tusabidde. Amina. Balamusiza kumenya mwena abekumira ku The Still Hope mwasize mutya mwasibe mutya okusinzira yona gye muli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Kale olunaku olwaleero nalabye Betty Namaganda ku Kanani yakyaliddeko Pastor Bugingo n'aba wa mukisa ne basinza wamu naye manyi Bayibuli egamba labayo nga wakiri ekirungi kituufu n'ekyo abooluganda okutuula awamu binyaza bule 13 kiringa amafuta so it is very good bane wetubeera nga tuli mu kwagalana kituufu ne ntalo buli saawa ntalo si nnungi so kyansanyusiza by the way kyansanyusiza wano Pastor Bugingo tumwagala nnyo ng'omuntu wekiri waliwo ebyasoba naye oyo wa Luganda ate tulisanyukira ddala nga Mukama amuzizza ku maapu so kyansanyusiza ne ngamba waawo olaba Betty Namaganda agenze n'akyalirako olugala kuba si mwangu tamala gakyaza izogendayo ne bakufuumuula naye bambi nasanyusa naye weyamulicognizinze namuwa n'omukisa nayimbiramu ku bantu oluyimba olumu ku nnyimba zensinga okola ki okwagala oli agamba mmeeme yange sinza Mukama beba abayimbi bayimbanga byawandiikibwa si bya leero so kusome kyandiko ekyo Zabuli 133 n'okutandikirawo agamba nti laba wekuli okulungi wekusanyusa abooluganda okutuula awamu nga batabaganye so labayo nga wekiri ekirungi abooluganda okutuula awamu nga bakoze eki nga batabaganye kasooke nkuwe Betty Namaganda oyo akayimba kajja kukola bulungi nalabe nga service amazima abantu basituse naye mu dakiika zibamaze nga bayimiridde amazima nalabye nga people have been uplifted ng'omuntu aba omundu olaba people have zeal for God naye oluusi ebifo ebituufu mwe bayinza okugenda ebitalabika abantu kati bano abantu abamu bakozesa advantage nti abantu balina okwagala eri Katonda ne bakwata obujega ne bayisaawo ki kati bawe Betty Namaganda oyo wetunaakomawo atugenda kukuwa ekyawandiikibwa kigamba labayo nedda meme yange sinzanga Mukama byonna Dawudi yali saala ye oyo yali kabaka kituufu naye nga wulira saala zasaba singa yali kabaka mulala bamagazi obwakabaka balabe bange bonna mbakuba mbamalewo naye Dawudi alina saala ze yakolanga haja yali yeteeka wansi atukuwe Namaganda tukomewo ne tufunyeeyo omugenyi nange ndabidde awo surprise bezito bwe zijja twanirize Betty Namaganda az'okusabako naffe mulankyawa nga tusanyusa okulaba mmeeme yange nywerera ku Mukama mmeeme yange nywerera ku Mukama kubanga yalina obulamu obutaggwaawo ate era yalina eddembe ery'olubeerera mmeeme yange nywerera ku Mukama kubanga yalina obulamu obutaggwaawo ate era yalina eddembe ery'olubeerera nga sinakwononera luyimba gwe tukulembere muyimirire tusinze Katonda wange naawe olwaleero gambe emmeeme yenywerere ku Mukama. Haleluya. Gye bali abali mu byuma mpaki nga bagiyita ddi
omanyi abakyala ewaabwe tebakyala n'abaweereza tebakyala. Omukyala bw'atuuka eka atandikira mirimu gye bamuzaala, kati n'omuweereza naye bw'atuuka mu kkanisa kasita abamuweereza atandikira awo. Mmemme yange nywerera ku Mukama, mmemme yange nywerera ku Mukama, kubanga yalina obulamu obutaggwaawo, ate era yalina eddembe ery'olubeerera. Mmemme yange nywerera ku Mukama, wamma mmemme yange nywerera ku Mukama, kubanga yalina obulamu obutaggwaawo, ate era yalina eddembe ery'olubeerera. Ngenda n'endowooza omusajja Yesu gye yanzija, bwe ndowoozamu ey'omubirabo gye yankwakula, ne nfumiitiriza n'engeri gye yamponya obwenzi, ne ndowooza ku nsalo zazzannwanira, ne ŋŋamba mmemme yange nywerera ku Mukama, kubanga obulamu obutaggwaawo. Ye Katonda w'abantu bonna era tabasosola, bw'atonnyesa enkuba ne kusaba olembeka amazzi. Ye Katonda w'abeeru era ye Katonda wa Afirika, ffenna twagala kimu ng'otwaddeko n'abaterebaani. Kw'osaabira okufa ye Mukama mwagala okamala, ne Muzeeyobote bangi bamusookayo. Katonda wajjawula b'ebisiyaga bataliza, naawe akuleseewo olwaleero gwe choice ye. Nalina ssanyu singa ofiira mu bibi, bw'ayagala weenenye munnange olemu okufa, kubanga yakaba obulamu obutaggwaawo, ate era yalina eddembe ery'olubeerera. Mmemme yange nywerera ku Mukama, wamma mmemme yange nywerera ku Mukama, Mukama yalina obulamu obutaggwaawo, oyo yalina eddembe. Mmemme yo nawe nywerera ku Mukama, munnange teweesittala era todda nnyuma. Mukama tomukyawanga, Mukama tomukowanga, Mukama tomuvangako, by'osaba ajja kubikuwa. Mmemme yange nywereranga ku oyo yalina obulamu obutaggwaawo, oyo yalina eddembe. Kambe mmemme yo nawe, mmemme yange, mmemme yange, mmemme yange, Emmeme yo kigambe. mmemme yange, wamma tovanga ku Yesu. Omukono ogumu gukwate mu kifuba, omulala oguwanike waggulu. Mukama tomukyawanga, mmemme yange, Yesu tomukyawanga. Abawogera baleke boogere, nywerera ku Mukama, by'osaba ajja kubikuwa. Wamma mmemme yange yalina obulamu, yalina eddembe ery'olubeerera. Zikubire Yesu ez'abaggulu. Ali ate omwami. Akutumidde ssebo. Long time nensanyusa okulaba era nkulabye ng'oyambako wadde nga Mukama. Ekisiibo kino oyagala kuŋŋamba ki? Tusanyusa okulaba. Mukama yeebazibwe. Oli bulungi, abaana bali bulungi,
That's part of the service. We believe in families. Tuulira ate tuwanike emikono tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Olimba egyo togiwanise. Aha. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Balina akagambo ke bakozesa baketa legend. Naye ekituufu kiri nti Betty Namaganda legend. Ennyimba ze buli wozigirayo ziba zeezo ziri ze bayita old is gold. Nali ntambula mu kkubo nensisinkana omusajja nanyimiriza mu lwatu tyanjagala. Ndukute nyimbya bituufu ebyo. Nteeka okuba nnyina kyentaddewo nga si kyawo. Wangi akabawe mwaze mu konsati amutuleke mu badnanga ate katate agambye alina byaze okuŋŋamba katomanyi byaze kuŋŋamba oba agenda kuweereza mu night prayer nange simanyi akati awo totusaba kati tugenda kukola eddakiika ezo tezikoze eki tezikoze bubi yoyo Betty Namaganda eddakiika ze yayimiridde environment yakyusemukko nalabye abantu environment ekyuse nga wabaddewo ekibadde kibulamu awalwaze nakyo wabaddewo ka booster era omuzumba namulabye enjogera amazima ndabira ddala ekyandika okifunye nakifunye dda Zaburi ya 13 webaze Mukama gwe mmeeme yange ne byonna ebiri munda yange webaze erinnya lye ettukuvu. Be babayimbi be twalina era nga mwise legend all is gold ennyimba zaabwe paka nakati bulinga lwe bakafuluma baali bayimbanga mutima gwa Katonda kyeguli. Okitegedde ab'ennaku zino bayimba kusanyusa kubuusabuusa abantu mugasa mubuka ne mutuuyana worship was so kusenze kubadde kw'amaanyi nnyo okwo kubanga tebalina budde Katonda basoma byawandiikibwa. Okitegeera bano abayimbi sinabayimbi bano abaweereza abasinza Katonda kuyita mu nnyimba baalinanga obudde. Betty Namaganda, Betty Nakibuuka, Betty Muwanguzi, Judith. Saazi na muyimbi omusajja gwentwala nempulirizawo enti akyali ku mulamwa bamuyita Segawa. Omuntu aligaba naki? Niba muganda wange olwagala nnyo. That's one of my best songs. Omuntu aligaba naki? Sajja akyali ku mulamwa nga we yatandika akyali ku maapu era ennyimba ze nkadena zino oziwuliriza still flowing kikyakulukuta abatoyina abatandika obulungi muganda wange tukyakabira Mukama abazze ku mulamwa tubyakola ki bintu byatabuka so Betty Namaganda alina ennyimba eziwerako ze yali ayimbye oba zakyayimba amazima ddala nga weewaawo nti yadda mu busumba kati musumba Mukama yamukwasa ekisibo nebbaawe bakitwala kakiva takyafulumya buweereza bumuwuba yayimba nali ntambula mu kkubo ensinkano omusajja mukusooka zezali manyi nti baali bamutwala ndafuna kubikulirwa ali mu nsi ali banaloko bantu bebayimba nange etsebo naye yayimba byawandiikibwa kubanga yagamba ageze teekateeka kifo kituufu embaga y'obugole bano abantu bayimbanga byawandiikibwa kituufu Yesu anaatera okudda yakayimba Betty Namaganda ayimba kamaanyi nnyo ako tekakaddiwa owuza bakalufulumya ddakiika emu emabega waliwo omusumba akaagala ennyo wano mu jjinja Pastor Zakariya tumutumidde kakati oluyimba Yesu anaatera okudda muganda wange wayosobola obuulira enjiri n'atateekako oluyimba olwo ataliyo ojjako ng'oyo tabimanyi luli baluyita full packed buli kirungo mwekiri oddakiika ziringa bamunaana bamukaaga ziri musanvu awo naye muganda wange w'amaanyi nnyo bano abantu banoonyanga Mukama n'amaanyi ge
nibamulabira n'ababikulira ekiri ku mutima gwe nebatuleetera ennyimba era ennaku zino owuliza enyangana wa biki bino sebo yayimba sebo njagala nkufaanane nyimba nga nungi njagala nkufaanane n'ayimba abatalina n'ayimba awana washi yagendako ne mu luzungu kati olwo meme yange awo najja yimbiranga mukama wanga yagaba obulamu ate waliwo omulala abugaba teri mulala agaba bulamu obutaggwawo ova ku buno obw'omuddwaliro obw'emyezi enaana ne bakuzaayo oli agaba butaggwawo agaba bulamu bano balina okubikulirwa okw'ekitalo ngenda kujja ne lisiti y'abayimbi abakyaliko abayimba ennyimba sitaani mpaka nakati akyekwata mu byenda zamusiiwa paka nakati ajula kujja mu maaso ninaleeta lisiti kubanga tuliza abayimbi abatalina makulu nange bikutabula ezo ennyimba paka nakati kunjaba waayo basatu bali bayimbye teziva era eri gye twali babevuma bwevumi nyimba zijjudde okubikulirwa kakati yayimba mbulira gwoyita naye nkubulira empisa ze bannange gwali olabyeko nayimba Yesu agaba obugagga obutalinaako ki buyinike nayimba kitaffe ali mu ggulu nayimba ebintu bingi nnyo nayimba omutima gwo nayimba ensonga enkulu Katonda byankoledde nayimba moto nayimba yeggwe ekkubo lya sitaani nayimba ndi mwana nja kuweereza Mukama Yesu mulungi ansanyusizza ayise asiye babika baba wati poko yafia eyo naye abitegeera asobola Yesu bannange oziwulidde zino nyimba tosazuula n'osigala kyekimu tekisoboka very powerful song z'amaanyi nnyo ezinyogeza n'oluzungu kituufu nnyo kituufu ennyumba z'amaanyi anyway kyansanyusiza kyansanyusiza okubanga yakyaliddeko oluganda okumulaga nti are still together no matter what's going on tukyakusabira oluganda ennaku zino munnange era akayimba akayimba keyayimbye keeko meme yange anywerera ku Mukama kayimba lowooza yabadde message kituufu nnyo yabadde message nene nnyo banaye ayokufuuyira endiga omuleera naye tukkiriza Mukama buli boolwo yakola ebyekisa byali emyaka 4-3 abaana ba Isirayiri nga baliwa bali mu buddu bwatyo olunaku olwo lumu egene zikutuka kakati Mukama yabuuza amazima waliwo kisobola omulema ate kisobola tekiriyo akola akola era akyakolera ddala so asanyusiza by the way no abaana ba Katonda wetu tunobeera kulaba leero oli musanyufu mukko essanyu ly'ennina lya mwoki wagonja kulaba mukko leero ayita ali ngwere ku matoka embizi kituufu nnyo meketeko oba waafe nammala nsimanyi nakumanya njafuna omuzira kisa ayongereko afa ekiro gwanda abayongerako kituufu nnyo kwala kirungi bada tuve mu kwerumaaluma ebintu by'okwerumaaluma si birungi ekira nti tosanyukiranga mpu ng'aseeredde kituufu kwetwogera funamu eki so omuganda waffe akoze omulimu munene nnyo waliwo bitatambula bulungi sitandikira naye bwakabaka bwa Katonda alina kusaba ettaffaali kweriri ddene kweriri akali bwe balona sekeri oliriwo
Uli okuwa inako kayinja. Ate. Ako bakasamba ne kage. Kyaki mamazi gali ku luzzi. So, kirungi nnyo. Nnyo. Kyekyawandiikibwa nno tumanyi oba tukisoma labayo nga ekiri ekirungi. Sitaani anyumirwa nnyo nga tuli ng'obukoko. Buno Yakobo bwabuuza. Maaluma. Twesojja. Tulinga nseenene mu buveera. Naye kyekyalaze nti there is unity. Waliwo bumu. Waliyo abantu abalina okwagala kwa Katonda. Okutaliiko bukwakulizo. Weewaawo nayinza okuba nga si musanyufu n'ebigenda mu maaso. Wekiri. Naye ate yalaze empisa y'obwakatonda. Amiina nnyo. So that is very powerful. Ekyo kyakwade kusoomooza erifa abalala. Nti okwagala kwa Katonda kubika multitude of sins. Ekituufu nnyo. Love covers everything. Okimanyi ebibi ebisinga abantu bye tulina twali bali tubina naye okwagala kwa Katonda tekuli mufe. Ekyo kiri. Lack of love. So let us embrace the love of God. Okwagala kwa Katonda kwe kusinga mu byonna. Ekwamuleeta. Singa takwali kwagala yalize. Kwa twali tetusaanira. Twali tusaana to be destroyed. Kuzikirizibwa. Naye okwagala kwamumuvinga obulumi bwonna n'abanga atabuwulira because of love. Ekituufu. Kati waliwo naffe ekisayi tunotuuka. Olugala ayinza okuba nga bitambudde bulungi. Okwagala kwa Katonda kusaanikira byonna. Ekituufu. N'okola ekisaanidde ekituufu. So kama muwa omukisa oyo Betty Namaganda. Kisa munene. Ate n'omusumba Alozias. Naye okumukola ki? Okumwaniriza. Abasoma b'ennaku zino tebagaba butuuti. Abasoma b'ennaku zino ba die hard. Sitakange. Tabata. Naye bwe bayamwise. Naye tubaza ne Mukama naye so Betty Brand Sinto. Mukama muyimusiza. Wala Katonda akuyimusa n'oba otuddeyo mu kibiina. Recognize you. Bakutegeera. Ndoza yabaddeyo ne akabaluwa ke bawandiika. Soboli wano naye. Betty Namaganda ali tumulabyeko wali. Si kirungi okweyanjula. Nti ate nze nzuuno. Oveno temumanyi ze Betty Namaganda. Mwanneerabira. Kale ya mu maaso. Kana abaana banneerabira. Yesu anatera okuddako walukuba. Nti nedda. Nali ntambula mu kubo gwa lusinkana. Mimi yange lwembala bamusiba muyimba ululwo. Nedda si lwange. Kazi ompoti entebe y'emabega. Mbuuza oti eyo. Respect the elders. Abakulu b'ekitiibwa. Not touch the anointed. Naye abegamba exalts the humble. Nti agulumiza abeetoowaza. Gy'okoma okwetwaza Katonda gy'akoma okuyimusa. Gy'okoma okweyimusa gy'akoma okuteeka wansi. Akati gwe salawo. Ate okonoona obudde tulale wansi leero osalewo. Tumanyi abasumba abamu ng'aza okuva mu kyaki nga Mukama yena gy'amugamba genda osabira najja n'atulenga ne mutamutegeera nga n'ennyambala tayambadde biri by'omumanyi. Balidde simple. Najja n'atuula ne bayita n'abapya n'atagenda. Savisi emala okugwa yagala n'abuzako omusigo nti wakatuuka oba nti ekigambo Mukama kw'omukisa ekigambo ky'otuwadde. Kiki naawe kiki ky'okoze n'obeera muno. Awomu baluwaabwamulala nga butambula wali wano. Kitegedde Katonda nga yakuyimusizza nowe bakubikako ebikutiya by'omusajja akulaba. Bakulabirayo nekyo wansi w'ekikutiya ekyo waliyo ekiriyo omusooke mukijjewo musooke muvunukula ebikutiya naye newonowalampa mountain lwenzi oli nobeera eri waggulu bayinza obutakulaba. Katonda wa. So kirungi nnyo to humble yourself under the mighty hand of the Almighty God. Nti weewombeeke oba weetwaze wansi w'omukono gw'oyo omuyiza w'ebintu byonna. Kituufu nnyo. In due time he will exalt you. Mu kaseera akatuufu ajja kukuyimusa.
ennaku zino abanenga tweyimusiza ate Yesu gwe tuddawa Yesu yalina oyitamu waati nefe abayitamu otambulanga balabani Yesu abandi Yesu tumugira tulirunaku kidira gwe balina labani wetwala mumasitani nasobola kubagwa ekibooka amaaso bwe naakajjamu ennyindo nazisalako amatu nagasala totambula ng'oli guntuntu sibula abantu kyale obadde mulabi mulungi nnyo nange nkusabidde okwagala okwo kukubeeremu mu linnya erya Yesu. Amina. Kala tugenda kwetololamuko katono ekitundu kyaffe ekyokubiri we tunadda tugenda kulaba engeri gy'oyinza okukola essaala ey'ekiro. Kino ekigaba kivunula batya how to use midnight prayer. Oyinza okukozesa otya essaawa eyo bagiyita matumbi budde abaganda bategeera matumbi budde essaala ey'okumukaaga to break the chains okutula enjegere and open the doors in the light. Era n'okugulawo enzigi mu bulamu bwo. Kaka essaawa ey'omukaaga eyo muganda wange tonyoomanga gye tugenda okutandikako otegeere amaanyi agali mu ssaawa y'omukaaga lwaki oteekeddwa okuzuukuka wakati wa ssaawa 6-9 awo tugenda okukola ki okukwata awo lwaki oteekeddwa okuzuukuka okiri bwe tunaamalaawo kati katudde wano okozesa otya eyo ssaawa kubanga olina osooka okumanya lwaki oteekeddwa okukola ki okuzuukuka yakikemu tugenda kubanga ate tukomawo naye gwe meme yetendereze Mukama tendereze Katonda naye ayinza mutendereza nga tonakola ki nga tomuwadde bulamu kati kiba kyamakulu nnyo ogamba nti ayi Yesu olwaleero nange nzikiriza meme yange esinze gwe yatonde eggulu n'ensi obulamu bwange beera omukama waabwo omulokozi waabwo njatula olwaleero ndi mwana wa Katonda omulamu Kristo Yesu mwana Katonda. Amina. Ati saa zino oli wa ddembe okateeka nakaawo mu ddiiro lyo n'okyakyanca kakati saa zino buli w'osinza direct wabadde tebabiwulira nga tabitegeera nga akantu akali ku social media ezimu babiwulira naye ng'ekibuuzo by'osaba eggulu liwulira ebyo byosinza oba byokola eggulu libiwulira oba nedda kabuzo kakulu alowoozeeko ndakika emu